Omulamwa gwaffe ogwa Delta TV tukole ate gukwataganira ddala nekisoboka naawe osobola kubanga tuba twogera okukola. Twagala omulamwa gwaffe ogwa kisoboka gukuyingire mu mutwe naawe omanye nti wonna wooli kyonna kyokola oyinza okubaako ne bw'okituusa kubanga kisoboka naawe osobola. Omulundi gwaffe tukomyewo ne Bishop Herbert Buyondo ng'akunnyonnyola embeera gye yalimu gye yatambula mu kitundu ekisooka bingi bye walaba. Ayita mu mbeera embi, abonyaabonyezebwa, yatwalibwa n'okusawula n'okuyigirizibwa okusawula n'atwalibwa okutendekebwa okulaba ng'asobola okusikira emirimu egya taata we ne maama we. Awo nno we tugenda okutandikira. So tukwaniriza olunaku olwaleero mu kibuga naawe osobola. Neyanziza ssebo nate kunkomyawo ensonga ezifaanagana bwe zityo osanga tuyinza okubaako ne bwetuyamba mu bulamu. Obulamu bw'ensi eno bingi bye tuyitamu si wakuba nayo byogenda okuyitamu ddala naye ate kisojjamu ekyo toyigiramu amanyi amagezi muliro bwekukima bwekukugwako ogendewa omuliraano. Kakati mu kitundu kyaffe ekyasooka tunnyonnyola bulungi twagala okwongera okukenkuka ekikutwaza ewa jjajja ki wabifuna ebyakutwaza ewa jjajja kubanga ndowooza kati ate singa oli owabantu myoyo naye twandibadde nga tujja ndowooza ng'osooka kunnyenyakuko olaba atagikwatangako nenkwata gyogikwata olina nenyenyamu gyeti naye bagikutteko abanyingeri gye bagikwata bakwata we bati kati nebeera bwetirero ngeri wano bweti nolyoka ogikubako mbadde mmanyi nze ndi ku kituufu. Ekituufu kiri nti tubalamusizza tubeebaziza mwebale nnyo okuba entutte obudde ne mulaba kisoboka. Naawe tujja kugamba nti kisoboka. Obulamu bw'ensi eno tebakulimbanga nti tebusoboka. Ate bw'olowooza nti Uganda ekalubye, omusajja omu yagamba munne nti bw'eba ekalubye tukuwe Kenya olumeko ogiwulire. Naye Uganda esoboka. Nze ngikuliddemu okuva mu myaka gyange egy'obuto n'olwaleero naye ndaba nga esoboka. Teriiyo nsi nyangu nga Uganda. Ekibuuzo nti nagenda kyekyali kitwasize wa jjajja. Nali ngenze wa jjajja nga bantutte kuyiga kusabula ewa Step jjajja. Step jjajja abataala bakululi nyinza obagamba nti maama azaala jjajja azaala taata omukyala bwe yava ewa jjajjange Magambo n'agenda afumbirwa walala. Egyo yafumbirwa omusajja gwe yafumbirwa yali bamuyitanga Nkanji. Yali musajja musawuzi, musawo ow'ekinnansi ng'atendeka ng'ayigiriza omuntu okumutraininga engeri gye basawulamu ate ng'ayigiriza n'okusiba ng'asiba ng'awanga amayembe kye bayita okuwanga amayembe. Ekyokulala ng'ate era ajjanjaba ng'ajjanjabisa empewo n'ajjanjabisa n'eddagala ery'emiti. Era nze we naweereza emyaka nagenda okuyingira emyaka 9 nga nina ebikolo by'eddagala bye siyinza kubala kubanga buli muti gulimu eddagala. Ffe gye tulaba wanene ewaffe Ebululi ne Bulemeezi eriyo emiti mingi variety of natural trees. Kati emiti egyo okuva ddala ku Mukooge okuva ddala gye bayita enkoola, endagi, nabbaluka, tookekku, miti kyebirala, emituba, all sorts, buli muti gwali olowoozezaako gye guli.
kati ng'eriyo emiti gye tumanyi nti egyo jjo gwo gwa specifically gwa ddagala ng'eriyo n'omuti emirala ate nga gyo bagisimba ne bagisimbamu guteekwa okubeerawo ku kiggwa nga bw'ogusanga mu luggya lw'omuntu omanya nti awo bakulirawo mikolo bakulirawo mikolo niwe gusimba specifically kukoleramu mikolo so kati era jjajja n'atwala kati jjukira nti maama naye yali mujjanjabi ate nga muzaalisa taata naye nga bwati kati nyina emiti gye najja ku maama nyina emiti gye najja ku taata nina emiti gye najja ku jjajja oyo gye yajigiriza so naye nkulanga emiti manyi mingi kati for example eddagala ly'ekirego maama yali njigiriza ekirego kyeki ekirego yalibadde ngoba kwashako naye ate waliwo malnutrition ereetera omwana okuba nti abeera wayero ate naaba nga olaba nti alingalinga alika talina musaayi ebintu ebifaana buvuli nemwengera olubuto neluzimba akati bakivunula nti kirengo kati nga maama ayina eddagala lyakutabulira omwana oyo naawona naye nze kati bwemugize kuba kuddamu omusaayi eriyo emiti nga beba tibakutaddeeko omusaayi for example kukola byaffe omuntu bwabifumba n'abinywa bimatupulayiga omusaayi so quickly ekintu ekyo bishop kikonfusinga nnyo abantu omuntu nga mulokole n'agenda n'atema ekikola kyaffe n'agira eddagala n'akifumba n'anywa amazzi kiina kikwataganira n'obuwangwa bw'eddiini nedda ekyo those are natural herbs kikutegeera butegeezi kati for example Dr. Gwanga wa Professor Gwanga wa Covidex baali bamwita Dr. Gwanga mulokole naye bwe yamala okusoma pharmacy research ye yagikolera mu banaba natural herb whatever era yavana kwakola eddagala ya Covidex n'eddagala eddala lingi lyakoze alijja mu miti extracts za miti libaloli bana bayitabula nebateeka ne balizunguwaza ne batasobola litegeera naye zinakola extracts ez'emiti n'alifumba n'agatta naguno n'ajjamu kino ye n'asengejja n'ateekamu valuti terijja kwonooneka mangu mu ngeri efaanana bweti ngaekigenderwa mu kyo kusobola okulaba nti bw'aba akikoze kifuna valu naye ng'ate n'obujjanjabi omuntu amufunye omuntu lwaki akeera n'agenda n'agula kifaalo abasinga babaagala kola sente bikola sente bikolera ddala bikola sente kubanga omuntu bwoba omukyajinga sente mu busamize tabuuza tekuliko doozi kakadde kakadde kyekintu kyo kyakakadde ate abuuzaani so it makes a lot of money naye ekizibu ekikiriko kiri eki nti ne bwokola sente mu busamize teziriggasa tosobola zeeyagaliramu tosobola kubanga setaani ayagala okufuga tasobola kufuga nga akuwadde liberty tasobola kufuga ekyokubiri oli master gwosavinga tasiima obutasiima ate buvaawa tasiima bayibuli gati setaani yekitaawe w'abalimba gwe naawe amuweereza ajja kukulimba waliwo n'olugero lw'abaganda bagamba nti olimba nga jjembe liva buziizi ligamba nti vasese olwo olugero lw'abaganda lw'abaganda nti bakimanyi nabo obusamize butambulira ku bulimba setaani yatambulira ku bulimba buli kimu kyebakola bakikolera ku bulimba kati mu bulimba naawe weekanga olimbye kubanga okimanyi jjajja naye yalimbye kati mbeerawo mu bulimba so you'll never do anything ate obulimba olwaliro bwolimba enkya bagenda kugwamu nti walimbye bishop batandika batya
abazadde okusomesa okufuuka omusomesa n'ogaana okufuuka omusomesa kati ekyanyamba okudduka n'okutoloka lutalo okuddukawa okudduka ewa jjajja yali antendeka nga kiki ekikuddusaayo lutalo lwa 78 ne 9 naye nga muli mu mirimu bakutendeka nali ntandise okuvubuka okuvaamu omuntu agasa mu nsonga zeeri mu bigambo byo wetwabadde tujja wane n'oluzungu olumanyi naye mu bigambo byo ogenda mu myaka 10 sikulabako ng'ongambako nti ogenda mu ssomero sitole y'okusoma navanga awe wajjajja netugenda ntusoma natandikira gali kwoleka primary school gali kwoleka ali Kiwanula bamanyiyo Bulemezi mumanyiyo obove wattuba ntuke Kiwanula wali so balita gali kwoleka primary school nakwezo nagendayo oko nga ntwalayo abatabani bange wano kubalaga ginagenda yali abakatoliki kubanga ne jjajja oyo yali mukatoliki alenga yali omusamize nga ate mukatoliki okay nga mukatoliki era ne bantwala mu ssomero ly'abakatoliki gali kwoleka primary school egyo ntandikira primary nengisoma emyaka 2 nenjivaamu naye nga nekubitegera sibitegera bulungi era nagiddamu nenjiddamu nenfuna ebizibu nti nenfunza ziri ezaali zinnuma kati ebyo byonna byonna bigatta bireeta ebizibu naye mba nyingira primary 2 mu 8 awo olutalo ne lutabuka nnyo luno siri lwaleeta oyo muzeeyi Museveni olwo lwe lungobe wa jjajja mu 8 mugumu olutalo lwanyinyitira nnyo mu bitundu by'eruweero Luweero kati eyo gye wewaali ensibuka awo kati awo ne tudduka olwa 789 luzadde olwa 8 bitabuse 8 mugumu nziruseeyo ngenze mbuuliriza ekyalo maama gye nali mmanyi bawano gye yaddukira nali siddangayo kumulaba ne munoonya ne musanga ebukojja yewa yeri gye nazaalirwa bayitayo ekyalo bakiyita Kitwe LC1 naye nga kiri Butenga between Butenga n'Entuuti jjajja bamuyitanga Kaawa yafa mu gwa 8 naye kakati wuuno essaawa etuuse kakati 8 mugumu nzizeeyo Bukojja nsobole okubeera nabo taata yo muwulizaako taata simuwulizaako saddayo kumuwulizaako until 1983 maama lwe yabuuliriza nga olutalo ate lutabuse olwa Museveni lunyingiridde luvudde Luweero kati luyingidde Nakasongola kati ne Bukojja Nakasongola because nali ku boundary awo kati nakurosinga nengende wa maama taata ali Luweero naye of course yali ya migrating kuva Buluuli najje Bukojja kati nange ngenza ate Bukojja naye nzizeyo eri side ya Gombola y'Ekakooge okumpi n'Ekitangala bamanyi Kitangala ranch awo twali nebalinga n'Ekitangala ranch kati awo wembeera 8 mugumu 8 mu 2 8 mu 3 olutalo ne lunyinyitira nnyo to the extent nti bakojja bange babiri babatandaba kati bwe nadde eyo bakojja ne batandika okummentalinga nkuze mpezeza emyaka 12 giyingidde 13 kati kojja wange omu yali mukomazi nga businessman akomaga ate era atunda n'emmwanyi kati onanjigiriza nampa sikiro y'okukomaga ekyo kyali kikolo nnyo nno kati netandika okukomaga embuga zeneebikka jjukira nti erinavaayo siina mbugo nazirekayo kati wano gyendi wa maama embeera sinungi kati naye nyina okuyiga okukomaga embugo zenja okweyalira ebikunta gwabyekolera yes nze mbyekolera ze factory tugenda tusumbula omutuba netujja netukomaga n'oguteeka awo n'ogubikka then enkeera n'omaliriza n'oyanika n'otandika okwebikka ne weeyalira tewaliwo olugoye lulala then
n'okuyiga okugira emmwanyi bazipima batya bazinoga batya bw'ozigulira ku musiri ozikola otya byali bya mmwanyi kadeni kojja omulala oyo yali elder brother wa mami gwe yali addako naye ate nga waliwo last born waabwe ye ng'omulimu gwe gwakutunda nyama ya mbuzi mu katale ayina ennyama ye agenda n'asuubula embuzi n'azireeta n'azisala abantu mu kidandali baba bagize mu katale bagula supu oyo sowaani erimu ekifi n'awuta ensangi zino waliwo kigere kati nga bwolaba ekigere kati embuzi eri ewaffe abantu bagiryanga bwe batyo nga bwolaba ekigere exactly tebabeerako oluusi muwoga awo n'anywayo wano n'agenda anywa akabisi giro bwe kityo kati nga ye gwe mulimu gwe kati n'agigiriza engeri gye bapimamu eyo embuzi erimu kiro mmeka sobola gijjamu mmeka ne bagikuguza nemugireeta nemugibaaga nga tugenda naye kagaali ne tugula mulinga mu 83 oyo 82 83 wagenda ewa maami wasoma oba nasoma era eyo bizinesi yabanga ya weekend nga nsoma entuuti primary school kasomero kaaliwo awo nga wensomera nensoma awo naye nga emyaka gikuze naye nga nsoma bwe ntyo ne bitabuka okutabuka ki kyotegeeza olutalo ne kati lumu abayeekera bajja batusanga mu katale jjukira nti bakojja be bananyini community kati abayeekera ne bajja kwaliko w'emmundu omu n'ab'emmundu n'abalala nga 20 ne basalako akatale bantu basasanyiza ebintu awo batunda ne basalako akatale ne bakuŋŋaanya abantu bonna ndowooza baali ku community mobilization sensitization oba kakati bakojja bano ababiri ne bajja ne baba-addressinga because we are community leaders be bakulu mu family be bakulu ku kyalo ne bajja ba-addressinga abayeekera ne babeerawo discussion nga mpanvu ya ssaawa nga nnamba naye mu katale omwo nga mulimu ate bambega ba gavumenti eyo kibayita embeteza tugenda okumaliriza ng'ekiro ekyo abayusi n'abasirikale ba special force bagiyitanga special force n'abayusi youth wingers aba UPC nga basazeeko ekyalo budde nga bukya ekiro kati bano bakojja bamanya nti bano abasajja basobola okujja ne basalako ekyalo ffe ne batusuza mu nsiko oba otegedde that kind of smartness bano bakojja n'abasajja b'oku kyalo basalawo ne bagamba nti abantu bonna bonna bagende basule mu nsiko nga bakimanyi bano bajja kusalako ekiro olwo bamaze okukolaboratinga n'abayeekera batandika okukolera awamu ogwo nno gwali gwa naggomo kati bali ne babega ne bagamba nti gundi bakulidde ekikwekweto ekyo ne bajja mu kutusalako okwo bakojja bange babiri tebalutonda bali benjogeddeko omu yali antendeko obusuubuzi obw'emmwanyi n'okukomaga naye antendeko obusuubuzi bw'okutunda embuzi n'embizzi babatema kojja oyo youngest brother ne bamutema ekijambiya wano sawa 2 ez'okumakya obudde nga bukedde bamubuuza balazeewa boogere gye bali tulagirira abayeekera kuba gye bali wayogedde nabo twabadde tukulaba tulage akaana kwewozaako batusanze busanze noga nti osaaga baali banga bagenda kutema nsingo naye n'agibikka n'agira bwati kati bwe yagira bwati ne batema wano ebyo babikola olaba nga nekwese mu kasiko ku mabbali awo nali ngenda okuleekaana mukyala we nankwata emimwa era bwe kyagwa mu maaso n'agwa wansi agwa wansi ne bamuyoola ne bawugera nga bawalola ne batwala ne bakasuka ku loole n'oli era naye kye bamukola
ne bamutema ye bamutemako kino ne bamutekako obaana omukono naye ne bateeka ku loole n'abalala ne bayoola ne batwala nga babatema mulaba. Yes. Kisoboka naawe osobola eyo nno mboozi ya Bishop Herbert Buyondo ng'atubuulira gye yava. Tukomye mu kitundu ekisooka nga bakojja b'obadde weesigamyeko ababadde bakubudamizza ng'otandise okulabako okwo ku musana babase. Ya kati taata taliiwo, bakojja babase, maama emyaka alaba nga gisusse kati naye afuna okusoberwa. Olwo nno bwe bamala wabeerawo ekikwekweto tuva mu gye bayita danger zone, kubanga eno gye twali nga wafuuse danger zone, batukuŋŋaanya ng'abakulembeze b'ekitundu batutwala tugenda mu kampu gye twagendamu ng'eri Butenga. Eno yonna batukuŋŋaanyizza, bakuŋŋaanyizza Kiralamba, bakuŋŋaanyizza Kitaleeba, bakuŋŋaanyizza eno Ntuuti yenna, bakuŋŋaanyizza batutte mu kampu bagitadde Butenga. Mu kampu omwo mwe twali ne tukola ensiisira nga mwe tulina okubeera. Twabeeramu akaseera nga naye emmundu evuga, tuli ku bunkenke, tunoonyawo okudda tetulabawo, ne tusalawo ne tugamba nedda ekimala kimala. Maama n'agamba nti ekimala kimala, n'agamba bakojja bange abalala abaaliwo n'abagamba nti mbabuulire omwana ono tunoonye kitaawe. N'atandika okusuula enkesi, ne bamugamba nti taata abeera nnyo mu katale akaali okumpi, kabeera Kazwama Nakasongola. Kazwama eri ku nnyanja gy'atera okubeera, atunda ebyennyanja, atunda taaba, atunda ebintuntu. Yali musuubuzi, omuntu gwe batasibira mu ttooke. Era eyo n'atandika okuyiya ntuukayo ntya kuba distance yaliwo, naye era n'afuna abantu ne banvuga kagaali ne bantwala. Kye nasinga ennyo okulumwa mu kiseera ekyo, nalina ekisibo kyange nga nyinayo embuzi zange naye nga nyinayo n'enkoko enewa maama. Enkoko zange ne zizaala nnyo mu lutalo awo, twabeerera mu kampu. Zebalya mu lutalo bakusasulako okwo nawe? Tebansasula naye ne bantwala ne nsisinkana taata oluvannyuma lw'emyaka egyawera. Olinga olwo oyingidde nga mu myaka oli mu myaka 13 naye nga jjuka twayawukana taata luzaala ndi wa myaka nga 8. Oluvannyuma lw'emyaka 5 ndaba ku taata omulundi ogusoose. Nanange gwe Buyondo onoonya ki? Ne bamugamba nti omwana bamuleetedde ggwe, ate obuuza otya nti anoonya ki? Kati nze muleetedde mbeere naye wa? Talina gy'abeera. Bw'abeera mu katale omwo n'akolayo obusente bwakozeeyo ng'atambula ng'agenda gy'agenze, tamanyiwo kyeddako, eyo gy'ali bw'atyo bw'alivinga. That was the life ey'olutalo. Naye n'agamba nti sijja kusobola kubeera naawe wano, kujjawo ng'ogenda wasengaawo. Ayongedde okukusibira. Kati ansibidde, anoonyeza abo baali bavudde e Galiraaya. Senga wange yali afumbirwa, taata wabwe yali baasigalawo abaana 2, nga mwannyina oyo yali mukulu we ng'afumbirwa Galiraaya ew'omwami bamuyita Jojo William Walusimbi. Yali mugagga ng'alina abakyala abo. Kati eyo gyantwala. Eyo yali mpanga. Agenda okuntuusaayo. Kati nga banteeka ku lyato, anti kusomoka ku lyato. Okuva Nakasongolo okugenda e Galiraaya waliwo asiru mugga Lake Kyoga. Kati awo ng'olina crossinga ku lyato. Twasimbula eno sanga 12, 11 twatuuka e Galiraaya. I think twaviirako bayitawo Kasokwe. Siddangayo okuva ku olwo mu Bugerere Galiraaya side. Ne tutuuka eyo, twatuukayo ssaawa nga 4 za kiro okutuuka awaka. Eyo olutalo teruliyo nnyo. Terunaba. Lwali terunaba.
lwasookera sayidi yeeno ne lugenda lutuusa ne lwakulosinga katutuuka eyo senga nanyaniriza amaze emyaka mingi tandabako ansanyukidde naye nga naye waali mu kisenge kye nkugambye bali abakyala banna mu nnyumba emu yeye mukyala omukulu ye Naalongo naye ayinawo abakyala abalala kakati talina wansuza alo talina wakubanga mu kisenge kye mwasula ayina abazzukulu n'abaana abato muwala we omuto yali akyali n'abazzukulu kati nga wafunda ate ndi mwana mulenzi ate nvubuse nabeerawo awo nembeerawo season ya Christmas kubanga biseera byali ya Christmas ebyo 1983 nembeerawo season ya Christmas yali wiiki ndowooza ng'emu era nendya kunyamaawo netweyagala kubanga famire omusajja yali mugagga ekimala Walusimbi yalinamu kantu kwegamba ng'erinnya lifaananira ddala kyali Walusimbi ng'akasente weekali nendya ku bintu awo nensanyuka nerowooza nti obulamu bukomyewo naye senga natuuza naŋŋamba kati tujja kusobola kubeera wano kankusindika ewa mwannyoko kati mwannyinaze ye ate yali yafumbirwa era almost mu famire y'emu sikitegedde mwannyoko ng'era kitaawe yamuzaala mwannyinaze gwenzirako ku taata nagambye taata yali alinayo abaana abakulu babiri zinaali ukanza kati gwenzirako ku taata kati oyo gye yansindika senga ansindise wooyo n'ogenda ku buko kubanga yali yafumbirwa kati neŋŋenda eyo gye yansindika kitatya ebugerere kitatye ne Kayunga ng'ovuddeyo eri Galiraaya noddaawe ekitatya tuli ku lwebulawula nze ndi munnakyaggwe wali eri tusala busazi ku lwebulawula we wali kitatya awo nagenda kuyita mu bufunze nentuuka awo nensiisira nenzira mu ssomero nenyongera okusoma awo bantwalira mu Church of Uganda bambatize nembatizibwa kubanga yali ayimba mu kwaya ya Church of Uganda that is 1984 84 December baleta ababulizi b'enjiri nze nali sirabangayo omuntu gwe bagamba nti mulokole nga simuwulizanga nako kati bajja babuulira enjiri ey'okulokoka babuulira enjiri y'okulokoka yajja nayo bamuyita mukyala Kitaka Gaweera Kitaka Gaweera erinnya eryo yali by then yali MP atwala kye bayita Mukono Greater Mukono mu paliamenti kati mukyala we yali mubuulizi wa njiri ajja n'ababuulizi b'enjiri batusanga mu Church of Uganda awo Kitatya Primary School babuulira enjiri bajja ewaffe gye bagenda okulya ekyeggulo kati mbuuza ebibuuzo kubanga Katonda gwe boogerako simumanyi simutegeera nze mmanyi ebintu birala naye kati mu kubuuza ebibuuzo awo bankulembera mu ssaala y'okulokoka ndokoka bansabira olokoka mu 8 mwemeka mwena December nga wala wakammazeewo omwaka nga mulamba tegunaggwako naye gulinga mulamba tewafunawo okusomozebwa waka wanene we wajja kwali kungi nnyo kubuko kubuko naye muko yali tabeerawo nga yabeera Kampala akomawo bukomi mbeera ne mwannyinaze naye ebisomooza byali bingi byesobola kuddamu naye ebimu byabaawo okungasa byambikula amaaso ne bindaga nti omwana bw'abanga omufunye n'omuleeta najja ewuwo nti olyakubeera naye never mistreat them you don't know where they will be tomorrow akoyongera okukattaanya tomanya gy'olibeera enkya oyo omwana ayinza okuba nga yagenda okukuyamba oba okuyamba abaana bo nina bingi nnyo bye nayitamu wonna wonna gye mbadde gye mpise naye byonna ne bikola okungasa olwaleero mu nnyumba eyange covid we yabeererawo nali mu nnyumba nalinamu abaana nalinamu abantu 18 mu nnyumba ewange naye ng'owezaamu ababaali 5 b'ozaala
baali 5 nga bw'oboogedde exactly. Kaakati abasigadde bonna ng'oggyeko nze ne mukyala wange tuweza 7 naye abasigadde bonna nga bazze buzzi mu nnyumba naye bonna baana bonna equal treatment bonna they do things as a family era bw'ojja waka tosobola kugamba nti ono si bwenzaala oba ono gwenkola bwe nti oba okitegedde ebyo ŋŋambiize okusinziira mu bulamu gye natambulira yonna gye nava byonna bye nayitamu byanyamba buyambi okuba nga nsobodde okutuuka ku ekyo era ne neebaza ne mukyala wange kubanga naye almost twalina background yemu naye teyakulira mu taata na maama yabeerako ewa maama n'abeerako ewa senga n'abeerako ewa kojja n'abeera bw'atyo. She was so much mistreated to the extent nti nga n'atuuka n'okulaba nti ku nsi teri amwagala era nze we namuwasiza okumulaga nti omwagala alowooza nti omulimba oba otegedde kubanga mukyala wange yatuuka n'okuguba mukyala wange takaaba ne bw'omukola ki she never cries era nasooka okulaba kuziga lya mukyala wange yali mulwadde ne limuyitamu nga tuyezeza emyaka 10 mu bufumbo waliwo ekyamubako ekirwadde n'ayisibwa bubi nnyo ne mulaba ng'akulukuta amaziga ne mmanya kino kigenze wala kubanga nze emyaka gyange gyonna yaguba olwebyo bye yayitamu. Omwana bw'omunga streeting ennyo n'agira otuuka ekiseera ng'omukuba takyawulira ng'afuuse ekiti ng'agubye takyawulira na pain kati bw'aba takyawulira pain n'ebirungi bw'obimukola aba takyabiwulira aba tabiraba. So eyo mpitiddeyo obuyitizi kubanga ate sinatuukayo. Tuzamisota zigenda na miggo. Aha ekyo si kye kiyamba omwana. Ebiyamba omwana birala. Ekimu ku biyamba omwana ye Katonda. Kubanga Katonda ye ava munda. Omwana okumulaga ebyawandiikibwa relevance y'ebyawandiikibwa mu bulamu bwo bwa bulijjo kikulu nnyo. Kizimba karakita y'omwana ne kizimba productivity ye ne kizimba future ye ne kizimba ne kimujjako ebikyamu byonna by'abanna by'abadde ayina ku bantu bonna. Kye kisinga obukulu. So sikuba sikuvuma sikujerega sikumulangira byonna bidamejinga. Olokoka mu 89 ndokuse 89 bandaze Yesu naye bandese mu Church of Uganda olulimi lweyogera lulala naye ne banyamba ne bandagirira awali ekkanisa y'abalokole. Wasobola okwawula Church of Uganda n'ekkanisa y'abalokole? Eno ng'ensaba gye basaba mu ndala n'eri ndala. Era bali gye nagenda ne bansabira ne bandekako emikono ne bangobamu emizimu. Kiri gyanimu naye gyagenderawo. Gyagenda egimu naye egimu gyetaagisa kwoza bwongo n'omala okutereeza omuntu n'omudiscipulinga n'amanya ki ky'okukola ne ki eky'obutakola. Ogoba mwenga emugoba ogoba mu muntu emizimu. Naye ne wabeerawo egisigaddemu. Yes. Eriyo emizimu egitagenda nakugoba bugobi nga yeetaaga omuntu okudiscipulinga okusomesa. Bw'omala omusomesa n'ategeera kiki kyennyini ky'alina okukola n'alyoka aggalawo olugiyingiza. Oba ntegeerekese naye ne wabeerawo egigenda olw'okugigoba. Kati for example omwoyo gw'obwenzi eriyo omwoyo nga yooli alunduga bulunduzi n'ekimulunduza nga takitegeera kati ogwo gwetaaga kusabira. Kati ate mabega waagwo ate eriyo ne kibayita teaching. Olina ategeera nti bw'oyenda n'omuntu ofuna omwoyo oguli ku ye ogw'obwenzi kati no multiplyinga ogugwo. Kati that multiplication oli oba tokimusomeseza n'akitegeera asigala bw'ati agonza nti bangoba ne gugaanirawo naye lwakuba nti teyategeera nti omuntu bw'oyenda n'omuntu oba oyina omwoyo gw'omugjeeko kyovola nti omwenzi takoma ku omu.
agenda kumulala agenda kumulala kibeera kitambula amultiplyinze kyalina ekyoyo kino kyalina ekitamatira akikubisaamu n'agenda ng'oguzaala gubanga oguzadde buli ogwegati bayibuli kati omuzimu ogumu bwe bagugoba gugenda ne gukima emirala 7 ne bajja balingize balabe wano we guzze waliwo ekituddewo oba weereere bwe wabeera weereere bayibuli egamba ne gukima emirala 7 ne baddamu ne batuula mu kifo ekyo ne basiisira omuntu bw'abanga abaddeko emizinimu ne mugigoba n'atatereera ate afuna mingi okusiiba bw'oba mu kituli w'ogujje topakiddeewo tomusomeseza tomujjuza tomutegeezezza kikyayina kukola asigaza ekituli nga wali otundudde ku nvuuza bw'ogitundula awo ogijje wabeerawo ekituli ekisigaddewo kati ekyo katugambe nti ogyewo omuzimu awava ekibondo kaakati bw'oba tokijjuza bw'ogijja mu 7 ne gituulawo kitegeeza wajja ggejja nnyo kati oyo bayibuli ega nti omuntu aba mubi nnyo okusinga okusooka Bishop bw'olokoka obulamu ne butereera tebwatereerawo naye spiritually natereera vacuum eyali munda mu nze nayina ebibuuzo bingi ne bigenda nga biri answered nafuna kye bayita spiritual satisfaction naye nenfuna ne kye bayita spiritual thirst okubeera ng'oli muyonta okumanya eby'omwoyo era bwe nali ewaka esipaniya we ekyerima we bangoberamu egyo emizimu olwaleero ekkanisa eyaka esipaniya yeyavaamu gye bayita Mount Carmel Church erina ne Mount Carmel School Morris Bukenya kati yalinganga yagitwala naye nga eyo ekkanisa mwe twali 84 December olutalo lunyinyitidde olwa Museveni titookera amaze okuwamba ng'ate sisita wange takyasobola kubeera nange n'abaana be n'atuleeta e Kampala bwe ntyo bwe nnyingira Kampala. Akuleeta Kampala kukola ki? Andeeta wa mukulu wange tudduka lutalo. E Kampala yo nga teruliyo. Museveni bwe yali alwana yatandikira Masaka na Luweero. Yatandikira Luweero n'agenda ng'asaasaana. Yasaasaana nga bw'ati. Ne waffe Mukono naye yajjayo oluvannyuma. Yajjayo oluvannyuma 84 nga ggwako 85. Bakayiira. Yetutakome Kayiira. Ani omulala waliwo omulala awo waliwo Fedemu simanyani mbira byemyaka giyiseeko kati nga balina obubondo be basinga saidi yeeyo kati baagala okukwata okwegatta awamu Fronasa ye Museveni kati yakyuka nefuuka NRA kati Fedemu ne Kayiira ne simanyani webali awo abo bo bali saidi yeno kati awo bazze balinga ng'abeegatta baagala kuyingira Kampala oluvannyuma lw'enteesekanya ze Nairobi kati awo nange bwe nnyingira Kampala olwo olutalo nga lutugobye lutuyingiza Kampala. Waliwo mukwano gwange yagamba nti nze siva Kampala naye wayingira Kampala wagamba tofuluma Kampala. Nakati sivangayo nagira mu mpale nyimpi siva Kampala. Kisoboka naawe osobola. Tulina Bishop Herbert Buyondo ng'akunnyonnyola akuyisa mu bulamu bwe oba oli awo naawe osobola okuyigiramu. Abantu bangi nnyo banyumirwa nnyo puroguramu eno naye fe okunyumirwa kwo si kye tusinga okwagala. Twagala ekyo ky'ofunyeemu ne kigenda mu mmeeme eyo omutima gwo naawe mu kyokola ne gutandika okumanya nti kisoboka okutuuka ku bigendererwa byo. Omanyi abantu balina ebigendererwa ebyenjawulo. Osobola okuba ng'oli kagaali ng'oli agamba nfuna kapikipiki ako obulamu bwange buba buteredde. Ekyo mu behavior studies oba mu masomo agakwata ku bulamu bw'abantu waliwo theory gye bayita the Maslow theory, the pyramid theory. Simanyi oba wali ogisomyeko. Bagitusomesa
esomesebwa mu psychology, behavior studies, mu biki ekulaga obulamu bw'omuntu nti butandikira wansi, piramidi wansi ebeera ngazi, buli omu awo waagwa. Bagenda nga bambuka gy'okoma okweyongera gy'oyagala okwogera okutuuka waggulu. Kati ogenda okumaliriza nga buli omu amaliriza bw'amala okukola byonna nga biweddeyo agenda okulaba nti tekyaliyo kati nyendaga kubeera pulezidenti. Bw'amala okubeera pulezidenti wa Uganda njala East Africa, bw'amala okubeera East Africa njala Africa, ayala okubeera Africa ti ensi eno bagitwala batya. Singa era omuntu singa yali tafa ekyokulabirako singa President Museveni si bukadde alina ekirooto ky'okugatta ensi eno agiteekemu kyayagala ng'avudde ku Uganda agende ku East Africa, East Africa bweggwa agate Africa bweggwa agende ku globe, kubanga obwongo obufuga globe alaba ng'abulina kisoboka. Waliwo munnakibiina kya NRM nabadde mulaba mugana amawulire ge tukola ng'amusaba owaaye togenda nga tonnabafugako East Africa. Naye ati kati awo Katonda we yatusalira amagezi n'atusala ku myaka. Nkugambye ekyo, that is a natural human being bw'atyo bwe yakula. Kyova olaba nti baatuuka n'okuzimba omunala gwe Babeli Olubereberye Essula 11. Bayibuli ekulaga nti baagenda okulaba nga byonna bikoleddwa nabaga nti twezimbire twekolere erinnya tuzimbe ekibuga entikko yakyo ng'eri mu ggulu. Bishop tutuuse Kampala. Bwe nnyingira Kampala olw'okuba nali nsomye ekintu mu Kampala kye nali neesinga okwesunga kyekifo kye bayita Parliament. Wali osomye ng'otuuse mu kibiina ki okuva e Bugerere? Okusoma kwali kuwanvu naye bwe nzira mu kusoma ate kuliko story ezaakwo. That is the truth. Kiyinza okutwala obudde obuwanvu. Naye bwe najja e Kampala ne nziramu ne ntandika n'ensoma, natandikira Kitebi awo ne nnyingira Kitebi secondary. Kitebi primary, nga nkyali mu primary. Mbadde mmanyi nti ojja e Kampala ng'oli nga mu myaka emeka? Ndi mu myaka 15 naye nga nkyali mu primary. Kati awo nengezaako okulaba nti sidda mabega naye ng'oluzungu luzibu nnyo, era bwe nagenda e Bunnamwaya nga njagala kusoma ne bampa interview n'enjigwa. Oluzungu naye nga luzibu eri ewaffe tuba twasomanga luzungu naye nenyambibwa nenfuna omusomesa yali asobola okusomesa obulungi oluzungu era nendukola bulungi nnyo. Ngenda okutula P7 nga nze omukuba singa okukola oluzungu obulungi. Taata ne maama bakyaliyo era abo saddamu balabako until oluvannyuma lwa 98. Wanene Kampala wali obeera wani? Nali beera wa mukulu wange, bandeta wa mukulu wange Mutundwe. Mukulu wange yali akola mu famire y'aba Dr. Kigundu Badru. Badru by then yali ali mu kusoma PhD Oliwa Electoral Commission. Yali akola PhD mu America. Era agenda okudda 97 ffe twazimba ennyumba eno okusima omusingi era Kigundu oyo taata wange akumanyi anenyumirizaamu nnyo kubanga yali tasuubira nti nsobola okubeera kyendi naye bwandaba bwenti nga nninga kyendi olwaleero era taata wange ne maama mukyala Kigundu Hajati banyumirwa gyo bandaba mukyala Kigundu yanga nti kulaba ku TV nenga nti bannange nange nenzaala y'omwana ali bwatyo but that pride era Dr. Kigundu bwansanga mu nkuŋŋaana za Interreligious Council tululanye okusinkana mu nkuŋŋaana bwe ziti ezirimu abanene naye anjulira abantu mutabani wange nga beewuuja Haji azaala Bishop naye nga bwe kitabo kijja nagwa mu famire yaabwe bwe nagigwamu okusobola okusoma wa Haji Kiwanuka nga nnyina kusogola mubisi n'okukola ebintu. By then Taiba High School yali yakatandika nga mukyala Kiwanuka atwala omubisi ku Taiba n'ekibuli ku secondary. Kati nga nze kamula omubisi ogwo ebidomola luusi 3 oluusi 4 ekiro. Amabidde mugajja we tugajja yali alina olusuku ebuloba mu Lukwanga Nabukalu ne ng'alinayo ensuku. Kati nga tugenda tutemayo amabidde
tugateeka ku pick up eyo nga mukulu wange gyavuga kati tugaleeta mukulu we yali akola eri n'atakukotoggera naawe n'akuleeta ng'okolangayo okufuna kati nga nze ndi mu famire wakati nga olwokuba nti kati nze olwokuba nali muyiiya ate nga ndi muvubuka w'amaanyi kati nga nsobola omubisi ogwo gunyambeko okusobola okunoonya ku school fees nga gusobola mala ogusobola ekiro ekyo ne nguteeka awo ne bagugira enkya ne bagupaakinga ne bagutwala ku masomero ne batunda so bwe ntyo obulamu bw'obuvubuka bwe mbuyitamu okusoma ne kunsumbuwa mu 92 ne kunsumbuwa nga sente nga tekalabika olwo maze okuyiiya engeri gye maze okutuula sini ey'okunaano ne kunsumbuwa muukawo bwe kunsumbuwa ensooka nkuta kisoboka nawe osobola emboozi ya Bishop Herbert Buyondo ogiwulira teggwamu ebaza wabula byakuyigiramu byetuyigiramu kubanga musajja w'amaanyi Bishop Herbert munnabyanjigiriza Bishop Herbert musumba Bishop Herbert musuubuzi naye bw'otunuulira gye yava gwe naawe gy'oli ndabira ddala nga kisoboka omuntu okubeera nga mu mutima gwe nga tumaliriza okubeera nga alina okutuuka ku bigendererwa bye ng'ontemedde mu biki by'alina okubeera nga alowoozaako ekisooka bw'oba nga onoobako n'ekintu ky'otuukako mu bulamu omwoyo w'okulowooza nti gundi yalina kinkolera yalina okuva mu bwongo teriyo muntu agenda kukolera kintu akikole satisfactorily nga ggwe ne bw'obeera n'abakozi oteekwa okuba nga olina kye bayita tight supervision. Professor yansomesa business management yaŋŋamba nti never start a business that you cannot supervise. Teri yagera kusupervisingira business kusinga ggwe. Your business management kyotasobola kukola tokitandika kisoboka naawe osobola